ekyomuyiza w'ebintu byonna ayogeranga ku Mukama nti oyo kyekiddukiro kyange era kyekigo kyange Katonda wange gwe neesiga kubanga oyo anaakolanga ku mutego gw'omuyizzi ne mu kawumpuli omubi anaakubikangako n'ebiwawaatiro bye era wansi w'ebyoya bye bw'onoddukiranga amaziga ge g'engabo ge gakuuma totyenga lwa ntiisa y'ekiro newankubadde akasaale akagenda emisana olw'olume olutambulira mu kizikiza newankubadde olw'okuzikiriza okufananaganya mu ttuntu abantu 10,000 bakukwira ku lubirizi lwo era 10 ku mukono gwo ogwa ddyo ne ku lisemberera gwe naye olituula n'amaaso go oliraba embeera y'ababi kubanga gwe ayi Mukama oli kiddukiro kyange omufudde oyo ali waggulu ennyo ekigo kyo w'otuula tewali kabi kalikubaako tewali kibonoobono ekirisemberera eweemayo kubanga alikulagiriza bamalayika be kuume mu makubo go bonna balikuwalirira emikono gyabwe oleme okwesittala ekigero ky'okujjinja olirinnya ku mpologoma nesalambwa olisamba empologoma ento n'omusota wansi w'ebigere kubanga antaddeko okwagala kwe kubamuwonya olabe ku kitiibwa kya Katonda olabe ku bulungi bwa Katonda ye museme